Olwaleero Katikkiro wa Buganda owekitiibwa Charles Peter Mayiga aguddewo omwoleso gwa Project to Empower Women through Saving and Loans Association PEWOSA ogwagendererwamu okutumbula embeera z'abantu naddala mu byenfuna mu Bwakabaka bwa Buganda nga gutegekebwa Radio ya Buganda CBS. Katikkiro bw'abadde ayogerako eri abantu ategeezezza nga Uganda bw'erina obuzibu bw'akatale we batunda ebyamaguzi byabwe, bw'atyo n'asaba gavumenti mu kifo ky'okuwaayo omusimbi omuyitirivu okulima enguudo nga bwe kyali mu mbalirira y'eggwanga eyakaggwa esooka erowooze ku bantu baayo. Musajja wattu ali mu kyalo ayinza kukoma wali mu kibuga, talina bw'ayinza kutuusa bumonde Kampala n'andibadde oluguudo olulungi bwe ponga waliwo enteekateeka ey'obutale emuyambako okujja mu katale. N'olwekyo nalabye bakoze mbalirira birungi enguudo biki naye obutale saabulabye bulungi. Abantu bayinza obutafunayo batambuliza ku nguudo ne batambulizaako eŋŋambo ng'enguudo zo nnungi. Ate ye akulira emirimu gy'ekibuga Kampala Jennifer Semakola Musisi ategeezezza ng'ekitongole kyakulembera ekya KCCA bwe kiri mu kaweefube okutondawo obutale bannayuganda mwe basobola okutundira ebintu byabwe naddala wano mu Kampala. Tetujja kubasobola kubawa ssente enkalu naye nga facilities zaffe endala zonna tujja kukwatagana kuba tukwataganye n'abantu n'abava ebweru wa Uganda. Abantu bangi abeetabye mu mwoleso guno ng'emidaala gisukka mu 472 era akuliddemu omulimu guno ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu ategeezezza nga kino bwe kyakolebwa okwongera ku nnyingiza y'abannayuganda naddala mu Buganda. Abantu bano engeri gye batandise okubeera nga bayiiya ffe nga ababitandise ng'ate twagala bibeerewo nga tulina okulaba nti tubalaga akatale ow'omuzungu kyandise exposure. Mwagala abantu bayingize ku nsimbi ku kino kye twateekateeka nti waakiri siringi 3000 omuntu olunaku. Omuntu osusiza emyaka 18 toyingiza 3000 olunaku n'ogamba ntufa obwavu wandifudde siriimu. Omwoleso guno gwakumala sabbiiti namba nga gukwajja era maama wa Buganda Sylvia Najinda yagenda okugugalawo.